Bw'olambalamba omulungi ku PG Kwole kansuubira nti oli bulungi w'osinzira okuba nga te otunize natera nkomyewo okuba nga te nnyongera okubaweereza mbebaza gyonna gye mutussaako engalo ate n'okutwala obudde ne mugamba nti katuteekeko ate tulabe biki bye mbateekedde. Ntandise n'ekiyongobero mu bakozi ba Diamond Trust Bank nga bano bakyali mu shock oluvannyuma lw'okufiirwako mukozi munnaabwe eyabadde amanyiddwa nga Masereka. Kigambibwa nti ono yali nabo ku mukolo ogwa annual bank event nga bagenda maaso okuba nga ate bajaguza mpola awo era bw'atyo napostinga ku mikoto gye migetta abantu wabula waayita eddakiika mbale ne bababikira nti afudde nga n'okutuusa kati tebakikkiriza kuba ku mukolo yali musanyufu nnyo nnyini ddala. Kitalo ddala mu ng'agumye abantu benjuye abantu abawerako ddala basatu be bakakasiddwa okuba nga battiddwa mu disitulikiti ey'e Koboko. Bano babadde batambulira mu mmotoka ekika kya Toyota Hiace Drone UA 1086 BP. Abantu b'omu disitulikiti y'e Koboko kigambibwa nti basuspectinze abantu bano okubeera ababbi b'ente olw'ensonga nti bwe bumu ku buzibu basingidde ddala okuba nga ate basisinkana abantu bajja ne babbako ente zaabwe. So olwalabye abantu bano tewabadde kulonzalonza bageze maaso okuba nga ate emmotoka eno bagikumako omuliro. Oluvannyuma poliisi yazze n'eggyawo emibiri gy'abagenzi n'egyolekeza mu ddwaliro ekkulu e Koboko mu ggwanika. Jo emibiri gy'abafumbo ababiri okuli David Mutaaga wamu ne mukyala we Florence Mutaaga gyakuddizibwayo mu ggwanga lya Switzerland mu kibuga Zurich okuba nga te baziikibwa okusinziira ku bamulekwa bwe batyo bagenze maaso okuba nga te bakonkuludinga. Kinajjukira nti ababiri bano battibwa mu Julaaya mu disitulikiti ey'e Wakiso mu bitundu eby'Entebbe bwe baali bazze okuba nga te munange babeera mu maka gaabwe amagya ge baali bakazimba oluvannyuma lw'okumala emyaka egiwerako ddala 30 mu Switzerland. Weewaawo abaana bagamba nti batidde okudda e Uganda okuziika bakadde baabwe ate nga baagala obbasiibulako so nga poliisi nayo ekyalemereddwa okuzuula baani abagenda maaso okuba nga tebakola ettemu lino. Poliisi yakwata abantu babiri naye oluvannyuma lw'okubakazaakaza mpaawo kye yabajjamu. So kino nekireetera ddala abaana okutya nti obaolyawo abatta bakadde baabwe bandijja ate nabo ne babatta kwe kusaba emibiri gy'abakadde baabwe gibeere nga giddizibwayo eri gye baali bamaze emyaka egiwerako ddala 30 baziikibweyo basobola okuba nga ate babakuuko eriso evvannyuma. Mukadde kano tunoonya famire y'omwami ono era nga gwenna amumanyiko tegeeza bekikwatako. Omwami ono yabadde yakagenda mu ggwanga lya UAE okukola nga delivery guy. Weewaawo kigambibwa nti emmotoka yamukubye bw'atyo n'ava ku pikipiki ye n'atomera oba n'agwa ku byuma ebyamukoseza ennyo era nga wetwogerera agenda maaso okuba nga ate afuna obujjanjabi. So gwe amumanyiko tegeeza gwe kikwatako tusaba busabi. Songa tetulera yakutte omuliro olunaku olw'eggulo ku fly over ya Clock Tower mu kibuga Kampala bw'etyo nereka bangi nga bawuniikiridde. Obubenje bwo bweyongedde ku nguudo ez'enjawulo mu ggwanga lyattu Uganda. Yes, akabenjedde kabusa kagudde weewaawo bo abadduukirize we baatuuse ku mmotoka eno ne bakizuula nti eyabadde agivuga yabadde ayambadde t-shirt ya NRM gattako okubanga nayo yeetooloddwako ebifaananyi bya NRM kyabawaliriza obutamuyambirawo era nga bano babadde bamusaba ajjemu t-shirt ya NRM asobole okuba nga ayambibwa. Bamutegeezezza nti lwaki bawagira gavumenti eri mu buyinza ate nga bo balabanga etulugunya abantu. Omusajja bagaanye omuyamba mbu wakuba wa NRM alemedde mu mmotoka amagulu ga pinisi baleme omusikayo omukuba wa NRM emmoloka etise ebipande bya NRM bya Museveni ati mubiraba emmoloka etise ebipande bya NRM emmoloka etise gapande ga NRM mugalaba bagaanye omuyamba wa NRM batubonyaabonya mu kibuga. Ekikusa kyekino kyekikusa
Chaba olokikisa ebipande bya NRM baganye omutaasa tola mu t-shirt omusajja mumuyambe oliwo enyalemu embeera embi ekusa ate bamuleka amenekere omwo leka bamusikeyo tumukube enyalemu namukwatako alinga amazi fa oliwo enyalemu fa bwasena embi lekafe kabamulangire muko tugenda mujjayo tugenda kujjayo naye waki oyambala enyalemu muli enyalemu mwe muli olabisa mwe muli okweyita amanya mu miningati mwabantu sajja ebigere bimenyese omutwe kana akatwe kagenda kuvaako kamulamuko oli wanasikamuko seize yajagisikamwe genda mu maaso ng'adda kuli eri omusajja amugenda genda mu maaso ate nga y'omukulu amanyiddwa nga John Kaddo atemera mu gy'obukulu 5 yasindikiddwa mu nkomyo lwa kubba miliyoni 218 okuva kwakulira public service omukyala amanyiddwa nga Lucy Nachobe mu ddiiru y'ettaka wali eri erugazi eyali ey'ekifere. Ebbanga nga wakayita ttono ddala omukulu amanyiddwa nga Haji Ali Kwizera yakava mu kkomera wetwogerera kigambibwa nti yazzeemu okukwatibwa. Ono kinajjukira nti mabega kaawo yabadde yakeeyunga ku NRM era nga abasinga obungi tumujjukira nnyo mu nsonga za Hajati Zuula bwe yavaayo kubanga ate amulumiriza okwebaka ku mwana we obw'obuwala bwe yali agenze naye mu ddya lya Haji ono era nga bangi baamuwakanira ne basaba nti Haji yeetaaga justice oluvannyuma yateebwa era bw'ati abadde nga alya butala. Ebyo byo nga bikyali awo ssanyu jjerere mu ddwaliro ekkulu e Mulago okubanga batandise okukozesa ekyuma eky'omulembe ekikuba ebifaananyi okukebera endwadde ez'emitima. Abakulu mu ddwaliro ly'emitima e Mulago bategeezezza nti ekyuma kino kyakutaasa bannayuganda bangi abadde batindigga eŋŋendo ez'ebweru okubanga bakeberebwa endwadde ez'emitima. Omukyala amanyiddwa nga Fande Naraiso wakati mu kuteeseza eggwanga okuyitirivu oba okw'amaanyi ddala yavuddeyo n'ekiteeso mwasabira nti ekisanja kyandibadde kiggyibwa ku myaka 5 ne kiddizibwa ku myaka 10 oba 15 ng'ekyo kisobola okuyambako omuntu yenna abaali mu buyinza okufuna ebbanga erimala okukola ebyo ebiba mu manifesto ye. Ono agamba nti emyaka 5 mitono ddala omuntu okuba ng'ate akoleramu eggwanga eryegasa. Eyo nga tuvuddeyo yo poliisi evuddeyo neewandika ku kibanja kyayo ekya Facebook neetegeeza nga wakati mu kuwenja Kalulu mu disitulikiti eya Arua ku sayidi y'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu ba NUP bwe bagenze maaso okuba nga ate bakuba emmotoka ya poliisi amayinja okukakkana nga bagyasizza endabirwamu.
Songa Tera wabaddewo embeera ey'akasambatuko mu disitulikiti ey'Eyumbe omukulu Kyagulanyi Ssentamu gy'abadde agenze okunoonyeza akalulu Kolero oluvannyuma lw'ekkubo lye babadde bateesiteese okuba nga ate bayitamu okuba nga liyiibwamu ettaka okwawukanako n'enkola endala nga bulijjo bwe batera okukola nti singa basanga ekkubo nga liteereddwamu emisanvu oba nga abapoliisi balyekiseemu bakwata oluusi ekkubo eddala ku mulundi guno bayisaawo wennyini abadde wateereddwa emisanvu ne bagikkakkanya ku ttaka wakati mu kavuvuŋŋano. Omukyala amanyiddwa nga Hajjat Hadija Namyalo asazeeko abagenzi abattibwa mu lutalo lw'e Luweero bw'atyo n'abakasukira awamu n'abaweereza omutwalo basobole okutwala ebizibu byonna ebiyinza okuba nga ate beekisse mu kalulu ka 2026 ng'omwo nno mwatwalidde ne bannankyukakyuka abaagala enkyukakyuka no mata dakibiina mwe bava. Guno gwe mutwalo mutwale ebizibu era mutwale ebyo ebyo ebizengerette ebibuzaabuza jjajja waffe Museveni be mba mulumba kubanga Luweero nga yo tennaku ababba ssente z'abaana bammwe ababba ssente z'omusolo n'enguudo zammwe sinkole kati mwalwana ki ng'enguudo sinkole nga tebabayitira ku birala ate temugeza ne mukkiriza Museveni kuva mu bufuzi buno nga tabawadde byammwe abazzukulu tubanja emizimu gibanja emisambwa gibanja mwenna bali muno mubanja Songa ate y'omukulu amanyiddwa nga Gravity omutujjo y'omu kwabo abasanze obuseera obuzibu ddala mu kuwenjeza NRM akalulu ono yakubiddwa obucupa naye bw'atyo n'asalawo okukuba abamu kwabo ababadde bamukuba obucupa so nga ate n'omukulu amanyiddwa nga Eddie Kenzo yafunye ku mbeera y'emu eyo weewaawo y'omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Nsereko yavuddeyo n'asaba ekikwatako okuddira omukyala amanyiddwa nga Sauda Madada ateebwe ku kakalu obutaddizibwa mu kkomera olw'embeera gy'alimu ng'agamba nti si nnungi n'akamu n'akatono ddala mu ngeri y'emu omukyala amanyiddwa nga Mariam Wangadya ng'ono Chairperson Human Rights Commission bw'atyo naye avuddeyo ne yeemulugunya ku mbeera omukyala Sauda Madada gy'alimu akadde kano. I learned about the situation of Sauda Madada yesterday when I was watching TV. I felt depressed, not just as chairperson of the Human Rights Commission, but as a mother, as a parent. It hurt me so much, and in fact today I have constituted a team from this office to go and look for her. I learned that she was admitted at Mulago Hospital. I saw this lady being supported by prison wardresses. She was unable to walk on her own. I saw her being carried to the ambulance. I saw the ambulance being driven away. I guess she's now in the hospital. I do not yet have a report as to what caused her condition. I don't know why she was so weak that she was unable to walk. Bannankyukakyuka baateeseteese ekitambiro kya mmisa ekyokusabira abagenzi abafiira mu kalulu ka 2021 nga wano nno we baasinzidde okutegeeza omukyala amanyiddwa nga Robinah Nabbanja Prime Minister w'eggwanga Uganda nti kabubeddi bagenda kusigala nga bamubanja omukulu amanyiddwa nga Kibalama. Kinajjukira nti Kibalama yabuzibwawo mu bbanga lyerimu so nga ate mukyala we yali yakafa jjojjozi olwo nno abaana be ne basigala awo tayo. Nabbanja obaddi tukubanja Kibalama gwe n'abenjuuyo kubanga gwe wagamba eggwanga Kibalama mumulina aliwa mukyala wa Kibalama kati naye twamuziise bbanga lino lyonna nga abanja bbaawe tetumanyi na mbeera ki gye yafuddemu tebitegeerekeka. Nabbanja ogwo omusaayi gwonna ogwo kugenda kulondoola tujja kubanja paka wobeera tumanyiiwo wano kumpi wano abantu bwe tubamanyi so weetaase gwe nga ggwe ku nsonga eno ffe tuli bakozi bafujjo ne tubanja obwenkanya ku bantu baffe bano.
So twagala kitwalibwe nti kakati naffe tuli awo tuli bulindaala bwe tukwata obukulembeze bwe tuti buli muwagizi wa NRM buli akola mu gavumenti eno tugenda musiba. Enkola si ntuufu. Naye tugamba nti abazze bakola ebikolobero ku bannayuganda abo buli kinoomu ajja kuvunaanibwa ye nga ye. Abatta abantu bano abazi famire zino bajja kuvunaanibwa bo nga bo. Obwenga ekyo kitegeeza so ne gavumenti balaze nti bajja kikola ffe tugenda kikola. Abantu bano bategeere nti kaakati funye okumalwa. Oluvannyuma lw'akabanga ng'omukramanyiddwa nga Hamis Kigundo agenda maaso okubanga ate ateekerateekera butya amazzi bwe ganaayita wansi mu mwala gw'e Nakivubo ogwali guzibiddwa oluvannyuma lw'okuweebwa amagezi. Ono yaguzibukula era nga yagenze maaso okubanga ate agulagako bannansi butya kati bwe gukulukusa amazzi. Weewaawo yabakudaalidde era ng'alina ebigambo bye yayogedde ebitaasanyusizza Bannayuganda. Yes, etteeka twalimenya nitumwina kibuzi temwina temusobola kukola eggwanga liyinza okubanga lyammwe temwina buyinza mmwe baani mu Bannayuganda mwogerangani waayo naye ate kyennaku. Ebyo ng'amaze okubyogera Bannayuganda batandikiddewo okumulaga nti tebibasanyusizza n'akamu n'akatono ddala era nga y'omukramanyiddwa nga Magezi David William yagenze maaso okubanga ate amuwandiikira n'amugamba nti tulabye abasajja ababadde n'amaanyi ag'enjawulo agasinga n'agago naye tebaasobola kubeera ku nsi kuno kuweza myaka 2 era naawe akaseerako kajja kutuuka oligenda. N'amugamba nti Mukama Katonda oyo ye Mukama ow'obwenkanya. N'agamba nti ffe Bannayuganda tuyinza okuba tetulina maanyi gakulwanyisa gwe nga ggwe hamu ng'era bw'okiraba naye ate ye Mukama Katonda amaanyi ago agayina. Olunaku lujja kukya lumu tuliba tunyumya mu byafaayo oba abali baawo balinyumya mu byafaayo nti mukwano n'akawuka akatono bwe kati ak'omu ttaka kalibeerawo okujulira kadde kokka era nzikiriza nti kalituuka. So nga ate ebyo byo bikyali awa bo abasuubuze bongedde okuluma ekijiiko ne bategeeza nti tebagenda kukkiriza kunyigirizibwa era nga ku mulundi guno boolesezza obukambwe bwabwe. Pulaani eri mu kibuga eri mu kizimbe eri gye mwawa Balandi Roads mu kibuga Kampala temugenda kututiisatiisa nga bwe tuli Bannayuganda. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minisita Fiona Nyamutoro yazinagudigudde oluvannyuma lw'okukuba ebirayiro anti ono yalangiriddwa nga bwe yayiseewo nga tali opposed. Yabadde yesimbiddwako wa NUP naye gye yabulidde nze naawe bwe twogerera omukyalo ono waliwo akatambi akafulumiziddwa actually amaloboozi agafulumiziddwa nga gamulumika butya bwaluko oluwenda bw'ayinza okuba nga ataasuuza wa NUP asobole okuba nga ayitawo ng'ali unopposed era ekyatuukiridde dda nga we twogerera bw'atyo ye mubaka w'NB awedde emirimu. There are certain things that are limited for candidates, yes? So that is where my concern is. So my best preference would be not nominating, so that it's clear that she's unopposed, and during that period, mobilization for the president, and then me as a candidate, I can do whatever I want for the people without any speculation of media. And I know, I am very certain, Nyangati Moku be jumping to try and take me on the legal path. Because one, I'm a national figure. Anywhere that my campaign
is being followed by the whole country, not just Nebi. So any opportunity that someone sees to make money, they will jump at it. That is my only issue. That second option of nominating are not actually, under the one of she cannot nominate. And as long as dog war room, Kaka is dog war room. And she don't go for nomination because nomination never has special sense. It's a body very shallow, Medayani Umre. Kyle and Wapa Garu, National Body working wide for the soup. It's a lame body. The end nomination, Mutiamana with you. Pay, you will pay money. The best option is here, nominating boy and everything. Then, two, getting back to supporters part. Kichiwachamo. She can only stay there and one sponsor to Moku and she look us up. Carry any day can have her. Now, much of all of the I see the song waiting on any Kawoni, Lange, we are at his off, you at the better. She can say I saw. And out of the parent, supporters of government, okay, it's okay. They were generally 2031. The end opportunity, my child, to move on. I think Dr. Bank supporters Farek, that one we shall leave to you to manage as they come. Because we're politicians. Bino ebijjidde nga ye taata Kikawa Edirisa Musuuza bw'atyo naye awera nkolokoto eri abawagizi b'enkyukakyuka bagamba nti bwe baba bagenda gy'ali bamugendeko kitono ddala abantu nga ye tebalina kumala gabalinnyirira era nga bino bimu ku bigambo ebyavudde mu kamwa ka Edirisa Musuuza. Abanubu kye nnyinza obbagamba afuti soja bonna abasinga bebalukula omulimu gwabwe naye baba boogera ku muntu nga nze babeere beegendereza kubanga ffe bafunda ate omuti kwe beewuubira okwo ffe twagusimbawo muyembe ku bali ebibala ffe twagusimba bakimanyi sirimba bwokitegeera kibanga bonalaba BNRM nga berigira ku mbabazi baba bakozi era abasekerera Nubu ina n'okujja one time etutuuze ffe bakasangawo tubabuulire how they have gone wrong because they are losing popularity and we should tell them why. So bafoot soja bakimanyi naye abasinga bakimanyi kuba gye mpitaayita olanga engeri gye bankwatamu yanjawulo kujja kuba n'abaleekanira ku mikutu. They know me, they know what I did for them. Ne kati navaayo ndi eno era Bible ogiraba. I'm a fire master. Abanubu kye nnyinza obbagamba afoot soja bonna abasinga bebalukula omulimu gwabwe naye baba boogera ku muntu nga nze babeere beegendereza kubanga ffe bafunda ate omuti kwe beewuubira okwo ffe twagusimba bakimanyi sirimba Nubu ina n'okujja one time etutuuze ffe bakasangawo tubabuulire how they have gone wrong. Eddie Kenzo amwami Musuuza muganda wange anze DJ ni official njagasiza do kazigo kango kugamba nti kyali badde beta singa ebiseera byo n'amanyi go gateeka nnyo ku Grammy nomination eyo gye wafunye oba ku ndongo okusinga okwogera ku bintu by'otategeera. Omwami ono yageze n'akola statement n'agamba mbu ye y'omu ku bantu abasimbawo omuti bafoot soja kubeewuubira oba omuyembe okuli ebibala abaana ba NUP be banoga mucyo nga kyagezaako tegeeza kyeki mbu y'omu ku bafounder ba National Unity Platform. Eddie Kenzo wuliriza mu National Unity Platform oba gy'oli oba toliiwo okola enjawulo ntini bweti. Take a look kuwa gye walaga mu National Resistance Movement oba mu NRM kasookedde ogendayo kyanjawulo ki ky'otaddeyo. Eddie Kenzo tewali kyokoze mu NRM kasookedde ogendayo kati ate ogambe nti eno mu bagezi olina ky'osobola okukolayo. NUP erina abantu abagezi nga bamulindwa erina abantu nga bawumaru Kiseka erina abantu nga basaddaman Makebe erina abantu nga baffe ba DJ Niyo. Eddie Kenzo looza ogenda kukola njawulo ki mu NUP? If I'm to ask kasookedde ogenda ani yali akunoonyeza? Eddie Kenzo oli w'amaanyi osinga King Saha ku ground
nti tujja kwetaaga omuyimbi ow'amaanyi alienskin badde mulwanire gw'ogamba kajeno be bagamba kagenda eri by'ebintu bye mulimu. Eddie Kenzo kasookedde ogenda mu NRM abayimbi ababaddeyo bonna ssaawa zino buli omu akwekokkola buli omu agamba akasajja juzi mwabadde mugenda lwane gravity ku stage live. Eddie Kenzo toli mukulembeze, that's one thing you should know. Eddie Kenzo toli influential nga bw'olowooza, just wali favored lwansonga bannayuganda baagala nnyo omuntu ali obubi. Kati wagamba nti oli kaana kambaata abantu ne bagamba bambi tumwagala olw'ekyo, naye nga Eddie Kenzo nakyanjawulo kyoli. Eddie Kenzo muganda wange struggle gireka oba oyagala emirembe mu ggwanga ate nkubulya mugenda vaayo no mujje mwetondere eggwanga lino kuba eno struggle ya ddala ate omusajja ente bajja gituulamu munaatunula mutya mu maaso g'eddala nga mwamujjonkeranga nga ate mukulembeza abatwala. Eddie Kenzo wali badde ogenda mpola, tolina contribution ku struggle mu people power teri kyanjawulo kye wakolayo ate tewali kyosobola kukolayo paka kati. Actually gwalina okwegayirira people power esidinge naawe, so si gwe sidinga na people power kuba tekwetaaga. People power yeetaaga abantu bagigattako, struggle yeetaaga abantu bagezi, struggle yeetaaga abantu bamanyi nnaku bantu gye bayiseemu. So blood gwobanga okyali mu kubalaatanze mbadde ndowooza fumba ttooka eryo genda oyimbe ku bivulu bya NRM osaswe kasente ko genda otuuze amaaro mugulire omugaati obulamu butambule. Naye woonadda mu kwogera ebitakwatagana Eddie Kenzo sajja kukuba kibuuko muganda wange kyoyogerako tokimanyi. But anyway, tosigenda kukulwako kuba munayo omusajja atugambe bitalina makulu naffe tetubiwa makulu. Kasaba nsonga ki nkumalako obudde bwange ng'enkya tulina okubeera mu King Saha. Kankole video za King Saha nsesitaizinga abantu okuuma kalumu 226 gwe nkutadde. Ebyo nno nga Edlisa Musuuza amaze okuba nga ate abyogera, omukulu amanyiddwa nga The Agent yavuddeyo bw'atyo n'ayanukula n'agamba nti even Grammy is losing popularity cause he might be the founder. Jjukira nti omukulu Kenzo yagetinze nominated mu Grammy, so agamba nti Grammy eweddemu akensa tuyinza okubeera wano ng'ate Kenzo ye founder y'ensonga lwaki osanga kati agetinga nominated. Guno si gwe mulundi gusookedde ddala gwakubiri nga nominating bwa mu Grammy Awards. Emabega kaawa munnakibiina kya National Unity Platform ng'era ono yali aweereddwa kaada okukiikirira ab'Ambarara City North, omukulu amanyiddwa nga Peter Mpaka. Bw'atyo kaade yagisuddewo n'agenda okuba nga ate yeesimbawo bwa Namunigina. Kino nno kyaviiriddeko omukulu amanyiddwa nga Patrick Salvador okuvaayo n'abaako kyayogera. Mu bigambo bye yategeezezza bw'ati. Mu bigambo bye yagambye nti oba basasuddwa oba tebasasuddwa, level abantu ba NUP kwe basuulirawo kaade okuleka aba NRM bayitewo nga bali unopposed yeeraliikiriza. Tugambe nti kino kinaabeera ku ngeri oba process aba NUP gye baayitamu okuwa abantu bano kaadi. N'akiddamu n'agamba nti oba basasuddwa oba tebasasuddwa, level kwe basuulira kaadi yeeraliikiriza. Jjukira abawererako ddala badde naakabatuusaako Nyamutooro, omuntu eyabadde amwesimbyeko yasuuliddwa era Nyamutooro bw'atyo n'ayitawo ng'ali unopposed. Twalaba abaali ku speaker wa parliament Anita Among nga mwe mulina wa NUP yagenda, so ng'ate ne gwe baleetanga replacement naye bw'atyo yayitaawo. Kaakati bino bye bireetera Salvador okwebuuza ebibuuzo ebifaanako bwe biti. Abuuza process mwe baba bayisa yandibanga yeevaako obuzibu abantu bano okuba nti kaadi bazisuulira kumukumu oba basasuddwa oba tebasasuddwa, kubanga omuntu alina solidarity ng'ayagala ekintu ne bwe bakusasula ndowooza osigala tova kuki ku mulamwa. Aba NBS bwe babadde bateeseteese okukyaza abeeteeseteese okuba nga tebeesimbawo ku bwa MP Kampala Central, yes, omukulu amanyiddwa nga David Lewis Lubongwe wa NUP ku kafaananyi gwe baasoosezza, naye ng'ate ye mu bigambo bye yavuddeyo n'ategeeza nti kyamwewunyisizza nnyo okweraba ng'ate ku flyer gye baakoze yabaddeko ate nga yabagambiddewo nti ye tagenda kujja mu debate yaabwe.
naye ate ne bagenda maaso okubanga ate bamukulembeza oba bamuteekako. Weewaawo debate yo yagenze maaso, Lubonga yatasobodde kubanga ate agikiikamu era nga kino kyaviiriddeko bangi okwogera ebisongovu okuli n'omukulu amanyiddwa nga Lily Puzzle. Mu bigambo bye yawandiise n'agamba nti Lubongo yakutidde kati anaatukiikirira atya nga ne interview ya Just TV egaanye. Bamanyi kwasaamira ku mitimbagano naye obwongo obuteesa tebalina. Bafuutumizi wabula kalyose ne bakabuusa nti ojja kalabisa. Go my luze. Bw'atyo omukulu Lily Puzzle bwe yawandiise. Yes, yajereze era navoola omukulu amanyiddwa nga Lubongoya nti yatidde Luzi amanyi kwasaamirira ludde eri so nga ate bwe kituuka mu bintu oboolyawo ebiri siriasi nti tasobola. Bo bannankyukakyuka baakugiddeyo ezimu ku nsonga oboolyawo lwaki Secretary General wa NUP teyalinnyeeyo nga bakulaga nti NBS y'emu ku TV ezikyasingidde ddala okuba nga tezisabula enkyukakyuka era nga baggyeyo emitwe emikulu gye babadde nga bakozesa egiwerako ddala. Omutwe ogumu gugamba nti NUP bagigobye Masaka so nga ate omulala gugamba NUP yandifuuka olufumo. Ziriko ne question mark. Waliwo egamba nti kati principal bamuddamu kwegamba emitwe giri awo miyitirivu. Principal wa NUP yali taddibwamu. Principal bamuddamu. Principal wa NUP yali taddibwamu. Buli mubaka awaayo akakadde buli mwezi mu kibiina kya NUP. Waliwo ababaka abaagala okukola ki okunafuya NUP. Zezimu kwezo titles oba emitwe emikulu ze bazze nga bawandiika ku TV zaabwe mu programu ez'enjawulo. Gino gyakuŋŋaanyiziddwa aba NUP. aba NUP nga bagezaako okulaga nti NBS ezze esabulanga NUP kakati ate aba NUP babaagaza ki. Ye omukulu amanyiddwa nga Luzi ebimu ku ebyo bye yayogeddeko mu kuteesa wakati mu kubuuzibwa bino bwe biti bwe byabadde. Simanyi lwaki and how relevant your question is in representation. First of all, like I said, I'm not a counselor. Njagala mbuuza ebibuuzo ebiri ku level y'omubaka wa parliament. Ekyokubiri, before Brahma you answer, the debate continues on yes, Mwami Muhanji wambuza abantu b'emityana. Should I continue? Yes. Abantu b'emityana nti nabavuma. Yes, abantu b'emityana babi. Era njagala kukikkaatiriza ab'emityana nga bandaba nti you have been the epitome and an example of extortion of those that are standing as people who want to represent you. Abalonzi mulekeraawo akajanja n'okusaba abantu. Mugenda kukozesebwa ng'example okutereeza ebyobufuzi. Bannaddiini ab'enjawulo ne muyita omukulembeze ayagala okubakulembera ne mumukama. Bw'avaawo ne muyita omulala. I don't regret. Era nja kukibagamba ekyomukisa omulungi this time round muganda wange Mwami Muhanji. Kampala bantu si bayala nnyo, bantu b'ekyalo mujjudde enjala n'okulowooza nti abantu mutubanja bye mutaatubola. Kampala buli muntu akola abasinga obungi tebasaba ondese otya ondekedde ki n'obeera mu kuziika ng'oziika n'obotamanyi ki ekyabasi. So Mwami Muhanji Kampala sitaddeemu nnyo ssente tebanzibye. Ekyokubiri ndi ku smart campaign sisinkana bantu basabiriza. Abantu abasinga obungi Kampala bantu bategeevu ate ne tubeera n'abo bali modest. Tebajja ne basaba era mpakanya ne sekuwakanya. Campaign ezi z'okutambula okumiitinga abantu kwabo bajja ku mirimu gyabwe oba olina okubasasula. Kyova mbagamba buli omu ndabira ku mutimbagano faayo naawe ng'omuntu ayagala okulonda omuntu okunoonyereza mmwe mulina okufunamu mu mukulembeze omulungi. So ekirala nga bwe ekibavumya bali oba ekibagambyako bwadde ne ligambwako nnyini mwe mubatya tubagamba nti abantu b'e Kampala tebanzibye tebannanziba. In fact banjagadde bwagazi era bebampa bebakuba ebipande ate okuvuganya si lutalo era we munaabanga temumpadde jatwala maitolo saala ku faamu neyagale n'ebirala okuvuganya kubaako awangula n'awangula era nja kukkiriza nti wenaabanga siwangudde nja kukwata bags zange ngende mu nnimiro zange nina ebyokukola bizi sinoonya mulimu basebo ne banyabo njala kubagamba nti Kampala yanjawulo kibuga kirimu abantu ebyaddala abategeera nti motoka ennungi omuntu bw'ogivuga teyali kubiddwa binnya naye abantu b'omukyalo motoka ennungi ebaluma bw'olya ku mmere ennungi ebaluma bw'osimayiringa kibaluma siina kyengenda vumira Kampala abantu b'e Kampala nkola nabo ate ebirungi babyagala njala kubagamba nti sijja kubavuma kuba ebyadda temunzibye. Ekibuuzo ekisembyeyo oli yambuuzizza ebyalo bya civiki n'ebirala n'ebirala.
waliwo ebibuuzo mu mateeka you can choose to be silent omuntu n'asalawo ye ansa gy'akola ki mbagamba waliwo ebibuuzo ebimu nga they are so shallow okubibuuza level y'omubaka wa parliament ngambagamba ebibuuzo ebimu bya kito mu mbuuzo ebibuuzo ebikwata ku intellect my travel and experience of work nekye tusobola okukolera eggwanga lino tutransforminga abantu baffe mu performance awamu n'okukola so obubuuzo obumu bwakyana kito mbadde nsabusigalire ba kindergarten level Sebo Muhanji ebuuzo kino kye bayita okwemwa oli n'atajja nga weemwedde bulungi n'oweekolako obuwowo bwonna n'obujjayo gwe ng'oli ku shuwa ddiiro nti ajja kati NBS ye musajja eyeemwedde ng'ali ku shuwa ddiiro nti David Lewis Rubongoya akawala kabadde ng'ajereegerera nti ebintu byako si bikumuufu akalinze ku luno akeemweredde ng'amanyi ku shuwa ddiiro agenda kulya kyere nako ne kamulaga nti nebbanga lyonna lyobadde nga onjereegerera nti ebintu byange si bikuumuufu yessaawa nkulageko kyekino okwemwa goma kye kitegeeza okukeera ku makya n'oweeryoka oweerongoose enkwawa zonna n'ozikola ki buli kimu n'oweekuba ekiwoowo ennyumba yonna n'ogifuuyira kwegamba ng'oli ku shuwa ddiiro nti akawala kajja n'otegeka buli kimu gwe katitwala nti baleeti ya NUP bwe bujuyisi bwe buki otegese buli kimu akawala ne kakkuba omwenda nga wamaze obudde bwo nga weemwedde ng'obadde ndowooza omaze n'emyezi ng'ebiri toweemwa kati ye NBS kyokka ate akawala we katazze mwabufudde busungu abatalina ebintu byabwe bitali bikuumuufu ate munyiigira ki patiizi nnyingi nnyo mu Uganda naye olw'okuba mukimanyi nti nno amawulire gammwe views muzifunira kuba NUP kyova olaba kati muli mu kuwaawaala ate kino njagadde nnyo era singa nsabira ddala abakulembeze ba NUP singa temuddamu kugenda ku kiproguramu kyabwe oba biproguramu byabwe mujja kuba mutuyambye nnyo ne twesonyiwa bu TV bwa Museveni buleediyo bwe wadde Museveni yatutegaka NTV naye ako mukimanye nako kakolera musabba tekasobola kukolera ffe abantu kataddewo kiguumaaza tayimu yaako egenda kujja mu biseera bya kampeyini ojja kulaba NTV nga naye ekubye enkyungwa ng'ebalagira ddala nti nno mbadde nga ndi muntu nga nkolera ani Museveni so kati tetulina kye tusobola kwesiga twesiga ffe ffennyini ne media house y'omukulembeze yokka era mwesige ba bloggers media house y'omukulembeze mubeerako n'abaana ab'enkyukakyuka naye awatali ekyo tewabeerawo channel yonna gye mwesiga ya Museveni ezo channel ze tesobola kudda ku saidi y'abantu ziddayo nga zirina ekigendererwa kati yo NBS ekimanyi NTV ekimanyi saazi neekola akasente kayitirivu nnyo naye nga trust me or not mu biseera by'akalulu mujja kwesanga nga NTV yesoma numbers enfu ng'eraga nti nno NRM oba Museveni yali mu kusinga mubirinde mujja biraba baadde tebasobola kukomyawo NBS baadde balina tutega NTV kuba luli eri NBS yali eyogera ebyekisiru essaawa zino mugenda kulaba NTV ng'ate ekulaga nti nno figures zeeri mu kwogera Museveni yakola ki yali mu ttuli ebyo yawangula naye njagala ojjukire mu Uganda tugenda mu kalulu ka kwekalakasa tugenda mu kalulu ka protest vote ffe tugenda okwerangirira teri mulala naye nga NBS mwebale kwepepetta ate ne mujjamu obusungu eyo ng'ate nkujjayo ye omukyala amanyiddwa nga Nena Rose ngono nno yaweebwa kkaadi ya NUP okuba ng'ate abakwatira bendera mu disitulikiti ey'e Ssembabule wetwogerera abaana tebamuli bulungi oluvannyuma lw'akatambi ng'asabira omukulu amanyiddwa nga Muhanji akalulu ka Kampala Central ng'agamba nti ono munywanyi we so ng'ate buli omu akimanyi bulungi nnyo nti NUP erina omubaka owa Kampala Central nga simulala Secretary General w'ekibiina David Lewis Rubongoya kino kyaviiriddeko bangi okukiikira Nena Rose ensingo wadde nga Nena Rose yavuddeyo n'abyesambaga era n'ategeeza nti obutambi bwatemeddwa ekijjenda njagala kusabira mukwano gwange Muhanji abantu b'e Kampala omulabiranga ddala ebbanga lyonna abadde muntu wange so ku lwange n'omukwano gwe tulina fembi
nsaba banna Kampala mulabirenga ddala because Kampala egwana omusajja omukozi ate nga n'omusajja ayimiridde kyemanyi Muhaaji ayimiridde NUP everywhere kunga zake kunga nambasa kunga mitiana kunga bavubuka kunga kati kansinzirire bano ngambe bannamawulire banange mukoze omulimu mulungi nnyo munkoledde omulimu era nsi naye ate temwonoona mulekerawo okusalamu ne mutimba mmwe bye mwagala abantu balabe people power abantu b'emitiana nyimiridde wano ngambagamba wolaba manvuuli kola ki nsaba muŋambireko na bannakampala bwenna wolaba manvuuli kola ki wolaba manvuuli kola ki bambawulire bwebanga kaadi ye yabaluma mujja kutya select mugende mubagambe nti nina Rose Kakonge kakuki andabikiddwamu nga supportinga candidate omulala kanclearinga ekyo nga ngamba nti nze ndi wano meya wange yali omu bali mwezi honorable era nga omubaka wange wa Kampala Central ye Mr. Honorable Lewis Lubongoya nsaba kwetondera bannakampala mwonna vidiyo eyo beyisiza obubi era nga mbasaba tukwatire wamu tuleke spreading a negativity but spread love because tewali nnyo kyenabadde emphasizing amu eyo vidiyo ekijjenda njagala kusabira mukwano gwange Muhaaji abantu b'e Kampala omulabiranga ddala ebbanga lyonna abadde muntu wange so kulwange n'omukwano gwe tulina fembi nsaba banna Kampala mulabirenga ddala because Kampala egwana omusajja omukozi ate nga n'omusajja ayimiridde kyemanyi Muhaaji ayimiridde okay once president said tuli balabira ku bikolwa byabwe once Kevin said nze sagala mukoba nakatemba yadde n'omuyimbi okwesimbawo ng'ogyeko Robert Kyagulanyi sentamu Kevin ebe tubiveeko omukulembeze waffe ali mu kutambula gendo birabire ku akawunti yo nze njagala wano okay nina Rose by the way kankubuleko ekintu kimu nze muntu omu ataakusiima namwe ne bannabosa kubanga twamanya mwagala kukozesa platform zammwe mwagala kukozesa linnya lyammwe naye ng'emitima gyammwe miralamu nnyo nena bosa bwe yayimira statement ezimu ze yakola mbusimanya agenda mu parliament saategane byayogera kati nina Rose lekerawo okutubuzaabuza tubamanyi balungi bantu mmwe nti enjala yebaleeta kubanga mukimanyi mujja kwogeranga kigambo nupu is my ate Kyagulanyi Ssentamu is my president naye ng'emitima gyammwe mirala mwagala bwagazi ssente kubanga era ne Kyagulanyi we yaliwo wali nnyo ku ludda luli olwa Eddy Kenzo lwamala kunyigiriza n'osooka ojja ogwo si gwegondeese leka kugatta statement zino bbiri bw'oba kutta omuzindalo wagambye nti omusajja ono yasaana bannakampala era onookowola bannakampala n'obagamba omusajja ono musajja mukozi wamukubidde akalulu direct leka kuddamu kubuzaabuza abantu kyokka nga gwe wakwatidde Nuupu Essembabule fulaga beyala yaffe yatufuyiridde bwereere kubanga omuganda agamba nti ekyogerera omunwa ku mutima kye kiba kituddeko tewaba muntu akulimba nti waliwo ekintu omuntu kyafulumya ku mumwa nga ku mutima si kyekiriko ezo statement zonna z'okola za kisiru mbuka tojja weetonda ongamba nti wagambye wadde okimanyi bulungi nti ekyo ekifo kyoyogerako ekyabannakampala kiriko omusajja ero David Lewis Lubongoya yakwatidde fulaga beyala yaayo omusajja byonna byakoze omusajja abonyeebonye naffe omusajja abonyeebonye kwegamba buli kimu ate tuli wano oli mutusiruwalirako mbu wabadde tomukubira kalu wabadde okola ki bw'ogamba abantu nti bannakampala singa wayogedde nti mukwano gwo n'otateekako nti bannakampala oli wano okubasaba era Kampala egwana omusajja omukozi ng'ono kitegeeza wamukubidde akalulu kati muliwo mutandika okuswala nga mujja nomutandika okutwasamira mujja mutulirako amazzi mutumanyira mbusibye wabaddewo omuwagira omukulembeze wa Kyagulanyi Ssentamu taata olina ekizibu ky'amaanyi bantu bano kubulwa abantu betuwa kaadi naye bano abantu bwe bati naddala abayimbi bannakatemba ng'oggyeko Walukagga baali badde tebagwana yadde lunaku na lumu kuwa kaadi
kubanga balina erinnya ne batalikozesa kugwekattako from the beginning ate nga beebuzaabuza bwebuzaabuza. Mbunde wano okwetondera bannakampala mbusemanyi bannakampala ono omwami mukozi ono whatevers. Who is fooling who? Gwe aluke sembabule mugenda kawulira ge mazima. Ye Father Chibi ayongedde okubanga ate enjiri y'enkyukakyuka agibunyisa indirectly era nga ne mubayizi yagituusizza dda. Bw'atyo yabakubiriza okubanga munange beewala okulonda abantu abakuliridde mu myaka nga bano balemedde oboolyawo ne mu buyinza. Abaagala okudda okwesimbawo nga bakuze nnyo sinnabategeera nga olaba omuntu ono ayogenda okwesimbawo tajja kusobola kutambula mu constituency, tasobola ba minisita, naye ng'aweddeyo ng'asobola n'okusumagira ng'atambula. Obanga bwe yeebaka tali shuwa oba anaazuukuka. Kati ng'ate n'agala munonde ng'ola abaagala kutubba baanamu abavubuka tubatuma mugende mmere b'amaanyi. Abaana abali mu evening y'emyaka, instead of being mentors, they are tormentors to the younger generation. Mugende mukwesa obudde bammwe mwagalenga ekituufu baana mmwe muyimiriranga ku mazima tubatumanga maza university mugende mwesimbewo mulaninge mu ggwanga lyaffe big drivers of our economy. Mugende mbagamba abo abatukuba amayinja bakyagula nti mwali bakufa naye lwa NRM mwawona ne mukula. N'olwekyo njagala bagamba mugende mpulira abantu amazima nti abantu baali bakugwawo naye NRM ne President Museveni ng'agigayidinga y'ensonga lwaki weetuli. Awo nenkuyirawo General Shande. Yes, ebigambo byebyo so nga ate nebya Father Chibi nabyo tubiwulidde bulungi nnyo nnyini ddala. Bo bannankyukakyuka bongeredde ddala okwambalira aba NRM buli we babasanze mu bifo ebyenjawulo. Tukwagalanga muntu naye ekibiina ky'ojjiddemu tetukiwa era tetugenda kuwa ambuleera jju. Ambuleera jju. Ambuleera jju. Ono tusanyiwa. Ambuleera jju. Twagala kumanya. Oh, people power. Nedda mukwano. Tabiraba. Owaye gwatera mwe biyimba jako nabwe. Omuntu ategera yogero tekako ebiyimba gaswa. Kijeka gayimba nawe. Ewalungi tewaba wammwe kyaddacha munzikirize mbateere wano abaagalwa abalungi. Yes, nanyenga ngenda kwagaliza omulungi wange amazaalibwa omukyala Hajara Naguja. Teacher, thank you so much for the love, for the kipenzi. Omukyala oyo anjagadde nnyo mu mbeera zonna era mulaba wano mu comment section afiira wagamba nti kupijje kwesiva tukulukusa emyaka gyaffe gyonna gye tumaze wano ng'omukyala oyo tuli naye. So munzikirize munneegatteko tumwagalize birthday ennungi. Ate nga n'omukyala banyiddwa nga Teacher Priscilla n'etalutumidde mwana agamba nti akwagaliza birthday ensufu. Bapijje tiimu bonna mukwano bakwagaliza birthday ensufu. Mwe muli ne Alice naye agamba nti akwagala ebitenkanika. Webale kubeera nakwagala, webale kuba bantu kitiibwa, webale kubeera ate munange muntu mukakamu. Mbadde pijje ngenda kubanga mbasibulira wano nsabe Mungu oyo atakumira mpeera asigale ng'ate abankumidde mubeere bulungi mweraba. Twagala tulabe Museveni tumutuusizza wanga bannansi. Museveni sooka boggole mutuwulire. Naye game over. Banna ojja kitegera lwaki Blue Band si wa bbulu. Bannange sirabangayo muntu musiru nga dikiteeta.
kati gwokyanoonya ki okaddiyo oweddeyo wenna ovunze muli bagagga bavundu abaana bammwe abazzukulu bammwe na buli omu abalinako akakwate mugagga okyayagala ki naye wallahi kyonna kye mutwagalako mujja kifuna na buli omu yenna abakolera your time is coming obudde bwammwe buweddeyo Museveni abakubalira ddayo bakuddize ssente zo. Kino ekikugoba si muntu nakugamba. Wali olowooza nti bw'onookwata eggaali y'omukulembeze yonna n'ogikuba mu kkomera n'abeera nga tewali bamugoberera mbu tewajja kubaawo vibe era abantu tebajja kujja. Naye obaani ababalira njagala nkubuuze ekibuuzo ebigenda mu maaso bitambulanga we mubibala oba mupakinga bupakinzi kudduka kubanga omukulembeze akikuba bukubi ne bwebe emmotoka ng'eryemu ng'atambula yekka. Kati abaana mwasiba baaki nga mulowooza we munaabateeka mu kkomera kigenda kukangakanga bannayuganda abalala kitaase gavumenti yammwe. Gwe tokiraba nti buli kye mukola kyongera bantu busungu ng'ate mwetaaga okukkakkanya ku bantu kubanga obusungu bwe bayina omukulembeze yabakkakkanya yekka yabagamba nti we are non-violent, we are non-violent. Naye time ejja tuuka nga tebakyali mu control ye. Ekyo nkikubuulira ogenda kukola ki? Kankikubuuze ogenda kukola ki? Walabye omukulembeze mwaluwa olabye Koboko njagala weetegeke bulungi olunaku olwo bakuwaako okulya mu budde olunaku lw'oliyingira Masaka omukulembeze lw'aliyingira Masaka obeerangako bwoti obirabe byonna nga bigenda mu maaso. Tetwagala katemba wammwe ffe tugoberera mateeka. We are non-violent. Yes, njagala obeereko ku TV obirabe olabe Masaka olabe bannamasaka wojja okutegeerera nti mu Uganda ekikugoba gwe Museveni si muntu. Ekyo nkikubuulira bosasula okustrategizinga jayo bajjeko sente zo bali eyo beeyagala bweyagazi bagamba twakufuna kino ekisiru twamala bobe beeriira bweriizi naye nga nabo bakimanyi balina okukugumya okulaga nti oba osanga balina kye basobola okukolawo ekisobola otaasa gavumenti yo naye nga tewali. Njagala olinde Masaka, njagala olinde Iganga, njagala olinde, njagala ogenda kutunula bwoti otandike nga byolowoozaako byokka byokka bwe bankwatako bagenda kunkola batya kubanga Museveni ogenda. Ekyo nkikubuulira teekawo abiri